Mbaniriza wena bali ku Munyinyi Gwanga starting program ekigunda kanyono kankola video so olunaku lwa leero of course on set tulina Omutume planet abasinga gwe mugamba nti abatabulira akadagala ne kanoga mu chai wamwe so ne katidwa ku planet obulamu gamba ki obulamu sofa sibo bi uncle pimpa zo bubo endongo egambye etya endongo simbi endongo etambula bucho jambulira akaliro kali katya akaliro ko kamanyi naye era checho chetulinga ffe tetulina kiduka checho chetuli bayi we generation we yajja omuli gwe omuli alienskin omuli ba virota n'abasigadde abantu ne bawe ennaku ne bawe emyaka ne bawe emyezi ne bawe kyekiriwo so far ababa we ennaku obagamba ki era ki kyofumba bongera otuwongera ennaku kozina kirabika tezibwayo so tuli kuchona kulalo plan tumbadde ku video shoot yange oluyimba lwange oba nfanfe oluyimba lupya okay mbadde ku video shoot wana no wasangide anko wano we tuli ku Ocean Lounge ani akoze audio abamuyita Sarcofix asangibwawa asangibwa Jinja naye we Jinja otandise okuleeta abantu be Jinja drop awamusudde drop a beats nedda drop ankyali naye okay era tulina n'ennyimba endala nnyingi naye okay tunulire ekifaananyi ekiwaddaani abamuyita Catron naye mukwasi mupya bulungi nnyo ayinza obeera nga simupya naye nga just sitengamu manywa bulungi nga wakabeera afishanize ku video ez'enjawulo nnyingi ez'amaanyi ez'abayimbi ab'amaanyi so plan tunulire okubeerawo ku tune yo ebbanga lyobaddewo industry eri etya speed yagirikirako ijjo ina okuddukirako sofa nze nkolera nnyo ku pesi eyange industry ekyemanyi ndi muyimbi era kino kyentegeere nnyo naye industry tuvuga speed najesoma okuwa pesi naye nga ye tuvuga speed obaddewo abantu ne bagamba mwana ali ati endongo tenatambula endongo otunuli abajajinga endongo n'abayimbi engeri pesi gyetambulamu kiri kitya nze munaye abajajinga endongo okusinziira gye nnali newendi nze endongo tentambulidde bubi abajajinga endongo simanyi abajajinga batya anyway kyetaaga omuntu nga yenna atula mu kisenge kye neyejajinga ku kiki nga y'omuntu osegeera naye bano abajajingira eyo tebamanyi kiri kiti eno tubitambuza bita tubikola tutya nze kyemmanyi endongo tentambulidde bubi okusinziira gye nnali mu kaseera kobaddemu tubadde n'ensikagano tubadde n'ekibiina ekya federation eya Uganda Musicians Federation ekuriwa Kenzo Sinalira Sanyo eno wuma n'emeruka nayo nejjayo amaanyi tetukulabyeko nti oli federation eno ewa Kenzo tukulabye oba oli wa Sindi ogwawa nze meeting ya sofa bampita nagendayo Collabo mu federation ya Kenzo era naliyo mu meeting eyo nebogera bye bayogera ebigambo birungi bayogera ebigambo birungi nga mulo bwe bakisa mu nkola kituzamu amaanyi naffe omwana aba bagenda kubira ddala endongo ddala nze ebigambo byeyagala abantu otunulira federation ebiru biraawe n'ebisigadde wabyagala abatanegata ku federation kiki obagamba sina kyabagamba kozi naye endongo gye bakuba yaabwe naye nze kati nze bwendaba nga kino kyekinyamba lwaki sizitiraawo mu era yo wogidde mwe muli abayimbi nga alienskin n'abalala n'abavarota Liam Voice n'abasigadde we muzze akalyo ne kambuka olunaku lwaleero alienskin abadde ku nnyonyi n'agamba nti alienskin palaso talina kuyimba nange ku stage emu abayimbi abapewe muzze mutandisa okuteekawo embira nti omu talina kuyimba nono talina kuyimba nono si bayimbi bapya buli muntu alina endowooza ye si bayimbi bapya oli ayinza obeera endowooza nti esinga kuyimba noono embeera endowooza yange nti ono noyimba naye so buli muntu alina endowooza emu naye ekyo kirekawa new generation ne old generation simanyi endasiro gyetutwala mu llo ebyaddala naye nga mu byonna abakyetagisamu ku mirembe si kirungi bigambo okubeera bingi naye endongo tebigira fiti
woze mikwano gyo ne banna abajja bawadde nnyo bantu Collabo Alien Skin awadde abantu Collabo kumpi buli kyewe yeekyusa abavioleta bawadde abantu Liam Boys bawadde abantu aninawuni tonnakola Collabo kikibuzibu ki tosobola kuyimba n'abantu waki nedde ebyange ziri mu studio just tunafuna time wanti omuyimbi ono abeera ne programu yobanyangerijatamu embeera nayinza obeera nga njagala naye nga tanatuusa kiseera kyagala sigera naye endongo gyeri mu studio nkoze Collabo ningi eziri okay akayimba kano bakayise batya era ani ali ku peeni oluyimba bakayise Nfanfe nzira luwandiika okay gwo wandiika Nfanfe script ya video director audio producer naye mupya so obaka obusembe eri bannayuganda endongo bagijjawa era nga tunafuna mubaka busembe ani manager w'omutuufu bookings abantu bamanyi okwerimbika mu bantu kati nedda by the way oli mutuufu kwe Ensonga wali yakinkozeeko yakwata sente ze Sudan segera ndi byange omusajja ankubira essimu ngenda ku show zange kyotera omusajja ankubira essimu ngamba waye nga mwenda nti weetegese nti ati weetegeka biki ati oyo ineno eshe Sudan South Sudan Juba ngamba nze ebisho sigimanyi kana netutuula ne bakyali bange bonna bwe tukola emirimu gyaffe netumugamba waye tetulina ebisho tugenda n'abasajja bawawa sente bakuddize baseseme sente zo ya okay so omutuufu management ya planet ndufu yerwa ntuufu nsobola gaba namba ntuufu eli 0754 36 9707 jidde mukomo 0754 36 9707 botakubako baba obotomedde so nga tudde kubaka obusemeri bannayuganda bafaani bo abanyumiddwa akacaayi k'enjayo mwaka guno n'ebipya ebyenjawulo byobafumbidde ebiva gy'oli mwebale kunjagala mwebale kwagala ndongo yange mwebale tuwagira ffe abakuba ebyo byabogamu bye babagamba musubire babogamu mungi ate nga nyuma ffe tuli ba vibe just ekitunyumira kyetuleeta ate nga naffe tumanyi Uganda we yatuuka eyagala biginyumira so musuubire ebirungi byokka olinayo oluyimba ne babogamu artist omuli ba Alien Skin bavioleta bakina bano babanga olinayo oluyimba ejeziri wakoze oluyimba na Alien Skin oba ne sijja kumwogera sijja kumwogera kale tubeeyanze twale ne planet omutume abakisoboka kufanikya ssente beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds tiles bakola wardrobes sideboards office ne school decors kosa dining tables gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'okugaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 31 88 kisoboka furniture center kyokuddamu ekyo eri furniture omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Lwengo ku lw'Embalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mu kadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano era nga abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software ina gwe weetaaze weetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tecno, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, batteries n'ebirala tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusel Room B222 ku ground floor Loom Street tukubire ku 0700 nkaga kyenda mwemu amakumi asatu oba 0788 nkaga mwemu nkaga mwenda 12 SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories yenna. abakisoboka furniture center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds tiles bakola wardrobes sideboards office ne school decors kosa dining tables gwali okumpi n'ewala
ewala tukola deliveries n'okugaba discounts ku buli kyogula kw'ossa n'okusomesa abayizi tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba otukubireko ku noti 7 noti 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe noti 782 31 88 49 kisoboka furniture center ky'okuddamu nkyo eri furniture.